Akalulu k'omwaka guno gwa 2026 kagenza okukomekerezebwa ng'ebibiina by'obufuzi 7 ku ebyo 27 ebiwandiise n'akakiiko k'ebyokulonda bye byasobodde okufuna ababaka abanaatula mu Paalamenti y'omulundi ogw'e12 newankubadde nga waliwo n'abo abawangulidde ku bwannamunigina. Ku bibiina bino kuliko National Resistance Movement NRM n'ababaka abalondebwa obutereevu 355, National Unity Platform NUP n'ababaka 51, Uganda People's Congress UPC n'ababaka 12, Forum for Democratic Change FDC n'ababaka 9, Democratic Party DPA n'ababaka 6, People's Front for Freedom PFF n'ababaka 2, kw'ossa ekibiina kya Alliance for National Transformation ANT ekyasobodde okufunayo omubaka omu yekka mu kulonda kuno okwakakomekkerezebwa. Kati kino kitegeeza awatali kuwannaanya kwonna ebibiina bino byonna 7 bya ddembe okwegatta ku mukago ogwo ogutaba ebibiina by'obufuzi byonna ebiina abaka mu Paalamenti ogwa iPod okuwuliziganyiza ku mmeeza y'ebyobufuzi emu awamu n'okumulungula ensonga mu byobufuzi ez'enjawulo. Kyokka olw'ensonga nti waliwo ennongoosereza ezaakolebwa mu tteeka erirungamya ebibiina by'obufuzi li political parties and organizations mu Juni w'omwaka oguwedde, kati waliwo obulipo n'obukwakulizo obulina okugobererwa ebibiina by'obufuzi bino okwegatta ku mukago n'okufuna ku nsimbi ezibiweebwa okuddukanya emirimu. Mu kiseera kino bingi ku bibiina naddala eby'oludda oluvuganya bibadde tebinnabeera birambulukufu ku nsonga eno ey'okwegatta ku mukago guno. Ekya iPod sisobola kukyogerako nze ng'omuntu kinnoomu. Tuteeka okulinda tutuule ng'ekibiina tusalewo tunaakola tutya. Tuteeka okukola analysis kyetukola ffe tetubugumirira. Kyokka okusinziira kwakulira iPod Dr. Lawrence Serwambala mu kiseera kino bali mu nteekateeka okulaba buti ebibiina mu mukago guno bwe bigenda okumalako ekisanja ky'ebyobufuzi kino ekiggwako awamu n'okwaniriza ebibiina ebipya nga PFF ne ANT abafunyeeyo ababaka. Naddala kati ebintu nga peaceful elections okulonda okw'emirembe kutambudde nga bwe twali twagala, biki ebibaddemu ebirumira, ate kati ebyo ebivuddemu tuyinza kukola tutya ng'ebibiina ebiri awamu mu iPod okulaba nti bino ebizibu babinogera eddagala. Egundi iPod egenda okukyuka kubanga tubadde ne kati members waliwo members baffe 2 ababadde mu kulonda tebakomyewo. Kati so tulina okutunulira nga bwe bagenda biki bye balina okukola, biki bye tulina okuggusa nga tebannafuluma, ate nabali abapya abagenda okujja enteekateeka bayingiza. Serwambala era atubulidde nti waliwo n'ensisinkano ey'okubeerawo sabbiiti ejja wakati w'ebibiina bino okutema empende ez'okutambuliza awamu emirimu mu kisanja kino. Resolution ya Council y'Abasecretary General ebeerawo n'ebeera minuted. Kati resolution eyo tusuubira nti ndooza wiiki ejja Abasecretary Generals bagenda kubeera ne olukiiko lwabwe ensonga eno lwetugenda okugigira okugyogerako eggwe. Kyokka onaalabudde ebibiina okugoberera obukwakulizo n'emitendera emituufu omuli n'okuteeka emikono ku kiwandiiko ekyawamu okwewala okusika omuguwa. Ekibiina ekyobufuzi kasi kibanga kiri mu Paalamenti ne kisigalayo mu kulonda okuddako oba obukwakulizo tebukikwatako, kikola kimu just kuteeka mukono ku ndagaano okusayininga MOU, naye tekidda mu bino nti ate tuwandiike ate no, ebyo tebikikolako. Wabula kasi kiba mu Paalamenti ne kifuluma omukago, bwe kikomawo kiddamu process eyo. Kinajjukirwa nti mu Gwokutaano omwaka oguwedde ekibiina ky'NUP kyayimirizibwa okufuna ensimbi okuva eri omukago guno olw'okugaana okussa omukono ku kiwandiiko ekikakasa enkolagana, wabula nga ne mu kisanja kino tekinnamanyibwa obanga NUP neetegefu okukola ku misoso gyonna okwegatta ku mukago guno. Dennis Ntege, BBS Terefayina, ageesigika. Well, wow.